the part on your side is Sewanyana. You looked alone and frightened. Isolated. Alone and frightened. Ekyo no kyebayita distancing away from yourself. Distancing away from you. Batandise okwewala. Babekengera kuba mwadda muli banene. Munyirira amatama bwegate komera akirino. Buli wabatunulira ati naga bannange. Bakomawo banene mukomera. Bajja amwana ayina ne hips. Kati ettama lya Sewanyana lireeta suspicion. Mubuyita bulwadde tibalwadde naye ng'abantu be batadde mu makomera ebbanga abantu bamanyi omusibe waafaanana. Abantu bamanyi omusibe waafaanana. Bamanyi n'abasibe nga kanyamunyu. Kati ensiba yammwe yeeraliikiriza pate. Enta yammwe enzija ku kitebe ne mujja olunaku olutali lwa press conference nga tewali wadde liida wa pate n'omwogezi asiiba wali ku Magic Parking mu Fumbiro naye n'abulawo. What is the message to you? Maneyane me bwaddamu ekifaananyi Bobi Wine kye yagenda olaba Ssegirinya bw'okitunuulira nga nze owa photographic interpretation gwe bakozesa mu intelligence to read images and body language. Osobola olaba nti Bobi Wine had distanced himself from Ssegirinya. Yatuula ati ani yakutadde nga nakuwaayiriza ebintu bingi nga sikusuubira kuva mu kkomera. Photographic interpretation nkugambye bankozesa mu intelligence to interpret images. Kyobola kugamba nina attention to detail. Bankozesa ebiseera ebisiga baleeta waisima jangu osome body language y'ono. Kati nkusomera body. Ssegirinya engeri gy'abadde atudde bw'otunula wano ngassa wuliriza profesa wa body language Hatemiyaki. Ebyokulonda byawedde mwe baabalese kiringa wooteeka akasengejjo iwe kyayi ng'oyagala nnyo omujaja n'amajja bw'otuuka okunywa bino ebikikyo biteerawo akasengejja n'ojjamu eno kyayi awunya obulungi nga tobeetaaze kutawaana na biri bikikya kati ye mmwe bikikya mwavudde mu kalulu ebikikya balina obijjamu ne basengejja naye mwasengejjeza baki nkwezenge ebyo mwe mukwata mutya pate yammwe empya ne mugiwa bakamu join lately. Abaana b'oligino bali mu makomera bano babaali babalebya palamenti tebabakwata mwera mu bwongo temutegeera. Jjukira abantu noppe mwatandika nabo bajjukire Namboozi teyaliiko y'omu ku baali badiisinga Bobi Wine nakati bamudiisinga naye sijja kwewuunya nga one day one time Baserwajja okwota be mwateeka mu NUP bajja yita mu parliament ne budget ezo ennene ze balina bakoludinga ogenda owulira nga Bobi Wine bamuvuunise be ba nga bamuggyeko musibe waaga abiri nze mbabuulira muyinza oba temunjagala naye mbabuulire tulina okukola ki okuwulira